Olunaku lw'eggulo Abanyarwanda abazaalibwa kuno basisinkanye President Museveni Makaga Entebbe ku nsonga ezibabobya omutwe omuli okukyusa ssemateeka basobole okufuuka bannansi ba Uganda abajjuvu okubawa ndagamuntu kussa ne passport. Ensisinkano eno yeetabiddwamu Ssaabawolereza wa gavumenti Kirowa Kiwanuka, Abanyarwanda ab'ekiwayi ky'ekkansofu abavandimu ekikulemberwa Frank Gashumba kw'ossa n'abo abakulemberwa Oweekitiibwa Simon Kayitana nga bano beegattira mu kiwayi ki Uganda Abanyarwanda Cultural Development Association. Kati ekirindiddwa ky'ekiragiro kya President Museveni ng'alagira abantu abo okufuulibwa bannayuganda abajjuvu era baweebwe n'ebiwandiiko bya gavumenti. Wabula kino tekyasanyusizza Abanyarwanda ab'ekiwayi kya Uganda Abanyarwanda Cultural Development Association era mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe batuuziza ku Speak Hotel mu Kampala nga bakulembeddwa munnamateeka we Fred Mukasambidde baweze okuddukira mu kkooti y'amawanga g'omukago gwa East Africa nga bawakanya ekyokulondamu Abanyarwanda abatono. Twakanze kugamba President wa Uganda nti abano bazaalibwa wano ensibuko yaabwe lubuto lwa nnyina ye ng'agambe nnyina eyo nsi tetulabanga yo nsi yonna gye bayita nnyina naye gye basibuka. N'olwekyo endangamuntu gye bafunira mu nnyina balina kugiwaayo n'enniini namba ebisazibwamu. Kakati eyo y'embeera mwe tutuuse era President yakakasizza ku peegi namba 9 ey'ekiwandiiko kye nti ye bamanyi Abanyarwanda ba Uganda beebo bokka abava ekisolo n'empololo n'entuŋŋamu n'abo ng'omuntu yenna abazaala yabazaala mu mukyala owa wano. Mbidde agamba tekyandibadde kikolebwa kye kya President Museveni okuwagira ekyokukyusa ssemateeka akawaayiro namba 10 olwo buli Munyarwanda yazaalibwa mu Uganda afuuke munnansi omujjuvu. President wa Uganda enjogera ye yawagidde akawaayiro ka ssemateeka ate ke twagala kakyusibwe akamenya etteeka ery'obunnansi ery'ensi yonna eri Afirika erya East Africa n'etteeka ly'obuntu bulamu. Kaakati ffe etteeka lye twagala akyuse ye yagambye eryaliwagira naye agenda kuteekawo ebiragiro nti bwe muba musaba babakolere ekkubo we muyitira nga mugenda okusaba. N'olwekyo alinga eyasalidde abantu ogw'okufa naye n'abagamba mbawadde eddembe ly'obuntu weeronde waani anaakutta. Ssentebe w'Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Simon Kayitana ategeeza nti Museveni singa ayisa ekiragiro ekyo ajja kubalaza obusosoze mu Banyarwanda nga kyakuleka abamu nga babunga olw'obutabana gye badda. Egenda mu maaso okubeera nga tunnyonnyola eggwanga lyaffe Abanyarwanda mu Uganda wonna okubeera nga bawagira ensonga y'okukyusa kawaayiro 10 kubanga kawaayiro 10 ke kokka akagenda okubawa obutuuze obwannamaddala obwesigamye ku mateeka. Ebirala byonna bintu byakubeera nga babafuula nga bapangisa era bintu biyinza n'okubaleetera obuzibu mu biseera eby'omu maaso. Abanyarwanda bakoze ebintu bingi nnyo wano mu Uganda. Abanyarwanda balina amataka, Abanyarwanda balina ebizimbe, Abanyarwanda basasudde emisolo. Bwe bato basabye President Museveni nga tannafuluma ekiwandiiko kino addemu abasisinkane bamunnyonnyole ku nsonga eno kubanga kyalibanga babadde baamuwa ebibakwatako nga beenoonyeza byabwe. Twetaaga okuddamu ne tusisinkana Oweekitiibwa President tumunnyonnyole obuzibu obuyinza okuva mu nsonga eno ey'okubeera nga bannayuganda babajjako obutuuze mu lukujjukujju.